Ebiro by'okwezi 29 ebyokwezi kwa mushanju omwaka ogu kikabe kirooto ekirukangaranisa bwanyuma we kwimukana munywani we nkokuba abeire bapatine omurimo gw'okuhinga bakaza omu maka ga Matovu okubanja akasente kabo akabeire kasigeireyo konka bwanyuma yo kumuramusyaho bakamugambira enshonga yabeire baresire konka ekitarashemeize Matovu nokwe kugaruka enyuma nko waza kureta akasente kabo ekyakurasireho nokwo kumutemaho engaro aha mukono gwe ogwa bulyo ate muwulidde ne mugamba mukama wange ne oba oyina emitwalo ebiri nyamba abaana balwadde egeera kakati nakyuka naddayo gye yavudde mu nju kati nze namugenderako nenyimirira mu shedi ye nayingira mu nju nali manya agenze mu nju kuleeta sente yajja najjambia nga ntema nateekayo wenti era yali agenda kutema wa Matovu akashaba polisi ngu emurekure yaraganisa ko yarukwija kujanja ba Serubuge okusyo bwarakire konkendagane yakozire na polisi na hati teine cyahikirizibwe netuddayo saawa nyezo okumacha ne bamujjayo mu kadukulu nakola statement ne batugamba mwogereemu mwe mukanya nga kikoma wano we mulema okukanya natukyongerayo kati ne tuvaawo ng'omusajja akanyiza naffe n'atugamba ngenda kuwa omulwadde obujjanjabi ndabirire ne family ebbanga lyanaamala nga mulwadde ahantu ho yarugirra arukushaba abukirukwataho okumuyamba abase kutunga oburinganiza mpulira njagala bwenkanya omusajja yantema nali namukolera siga nti oba yali tamanyi nti ndi mukozi we nali nagendayo ne tukola twakolanga ffenna ng'atulaba kuba yabeerangamu ng'ayitamu ng'anogemwanyi ng'atuyitako n'atugamba n'otugamba mugyebale maama w'omusigazi ogu Juliet Nakirija nashoborra obwo arukutonya omuziga nashaba ebitongole bikurwanirira obugabe bw'abantu ebyabakozi ngo beyimukiremu bamuyambe bamutuusizaako obulabe obw'amaanyi ennyo nga bamutemye omukono nakaaba nenkaaba essaawa zino nze maama nze taata nazzeemu kuzaala buto kubanga omwana wange abadde yalina nalongo we ng'amulabirira nga tebalina kye bansaba nga buli kimu omwana wange akituusa ku nalongo we naye kati essaawa zino nze maama nze taata nze jjajja nze buli kimu bannanga abakulu b'ebitongole mwenna abali eyo nze nga mundaba wano ndi mukubonaabona ndi mukukaaba bukaabi sina buyambi wadde n'akamu. Alex Munobe ogwa yabira genzire na Serubuge okubanja ezaabo we nashoborra ngu daralinzire omuhoro okumuhikaho nokwo okwiruka nagamba nti mutambule wo munviire nagamba mbala 3 nga mugenzi n'abalamuze we yabalanga nga ntambula nzira mabega kati ono ye yali akyayimiriddewo n'agenda mu nnyumba n'anona ejjambiya we yatema ono nze nenziruka nenvaawo mukuru w'ekyalo ekya Mwalo Fred Sekiwunga yatushobora okwayizire n'atunga okwetombeita aha mushaija ogo habw'okwanga kushashura abantu batari bamwe na bamwe abarukuba bamukoriire ekiteire ekyalo aha bunkenke kisikyewuunya nnyo n'abantu abalala bangi nnyo ku kyalo bayisa mu mbeera eyo tayagala kusasula kyekyamazima byemumanyiika ebyo polisi negira ngu enshonga ezi nezimanyaho kurungi kandi ngu batwire ne bamanya ngu ayatemera omusigazi ogo atuura n'amurihirira polisi neshoborra ngu hati yayimukizamu buto okurebeka ngu enshonga ezi zakorwaho nga bwe bakkanya omwami talina kyeyakolako wadde era mukulu Serubuge yali mu byokwejjanjaba awo nno polisi yaffe teyabadde nakulonza kwonna nesitula buto fayiro eno era bwetwogerera fayiro eno eri wamwabi wa gavumenti nga kunoonyeza okugenda maaso naye kibi nnyo abakozesa okubanga basibuka empisa okugambaho ahasimu Matovu yashoborra ngu wiki yakozire kikaba kitagwire nakake kandi tayitebekanise okugera ekiyakora kyona okuyamba hari Serubuge okutunga oburinganiza okugenda mu maaso we try to do ebintu eby'obuntu omusobi byakolebwa because I'm not to blame tuula wensaliriwo because abasinga tebamanyi kituufu I know the truth n'abajja kusayidi they know the truth Gasha kwa Karema Bashir aha Bwatayari West.